amazima go leero nkikakasizza nti Bobi Wine ne National Unity Platform bali beeteekerateekera dda akalulu kaneeno. These guys have spent 5 years nga beeteekerateekera olunaku lw'okwosa enkya. Just eddakiika 2 nga UCC yakavaayo lulagira bonna aba telecommunications ne ba internet service providers okujjako internet ku ssaawa 12. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze ku mukutu gwe ogwa X ne Facebook n'ateekayo post eno njagala tugisome naye njagala owulirize okakase lwaki kugambira abasajja bagezi. Agenze n'agamba nti the criminal regime has announced, uliriza, the criminal regime has announced an internet shutdown throughout Uganda beginning sawa 12 today ahead of the elections on Thursday. Have you downloaded BitChat yet? If not, you have a small window to do so. Click on this link and post yali ku X ne ku Facebook agitaddeyo. Nakutekerawo link eya BitChat. Naye olumaze nakutekerawo ate akabadi akalala. Kali wagambye. Also, have you uploaded the Kunga app which will enable you to upload the DR forms from your polling station? If you haven't, visit the link. Abasajja bataddewo application tekozesa internet naye bannange gwe kano nabadde sikategedde nge kansimatuse. Agambye, also have you uploaded the Kunga app which will enable you to upload the DR forms from your polling station? If you haven't, visit the link. Njagala gwalaba video eno bambi nyambo gisharinge ne munoji mugambe agende katikati ku page ya Bobi Wine ya Facebook ne ya X o downloading application yeyo. Womalo gi downloadinga gwo omuntu yenna aina zenda bambi nomulala gimusharingi kati ina applications bili tuno downloadinga. Wobeera ngo oli munnakyuka nga ku simu yo toyinaako BitChat ne Kunga app obo wagira mu 7. Tugenda tandika okukwata amasimu gammwe. Okitegedde? Inze basebo ne bannyabo application nagifunye dda iyo Kunga mama install olubabu. Kati njagala otambuze video eno nkubuulire. Abasajja bagenda kujjako internet just mu ddakiika ntono nnyo from now. Era eno video njagala ogitambuze. Bagenda kujjako internet naye mu bbaluwa Tembo gy'awandiise basebo ne bannyabo ategeezezza nti waliwo ebifo ebigenda osigala nga birina internet. Leero mugenda okukakasa nti Museveni bagamba yayingira opposition naye leero mugenda okukakasa nti ne opposition yayingira Museveni mukana akalulu. Mugenda kukakasa nti ne opposition kati application ya Kunga kasitoji downloadinga ekuleterawo wolo bweti wano wansonyiga ka plus no uploadinga DR form. Olujja kawindo kako ng'otapinga ng'ogenda mu bifaananyi oteekamu wano district negwe Kyagulanyi bana ate Kabaka wano oteekamu district name bani temulaba bulungi naye wallahi buli omu afune application eno oluggulawo ekuleetera window uploadinga onyiga ka plus oteekamu district name nti Kampala then n'oteekamu DR form yo bo bagenda baba bagifuna. I don't know how naye gwe kasi ogisaayo bagenda baba bazifuna. Kituufu abasajja badde balina emyaka 5 nga beeteekateeka. Sikyaddamu kunenya Museveni kuba bantu ba NUP kibooko. Mu butuufu newe mbanga nze Museveni sinza butaba kuba kibooko. Mulwaki muli bagezi we mutyo? Eno app Bobi Wine yali mugezi obutagigambirawo bantu baneeno because he knew they would sabotage it. Kati abagambye olumalo downloadinga BitChat, downloadinga Kunga app. Nze mazo gi downloadinga Kunga app. Mazo gi downloadinga. Njirina toyina kyongamba Kunga app eri wa mama. Yeah. Simuwachi sijabya. Omwana yagikoze Kunga app. Custodian uploading eyo gundi eyo. Agamba ndi oja uploadinga boti bo bagenda gifuna simanyi batya naye yakakasa
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tateera nnyo kwogera bintu nga tabinaako mutwe n'amagulu. Now abasajja bano bategeezezza nti ebimu ku bifo ebigenda okubeera ne internet mugenda beeramu amalwaliro, because of course amalwaliro geetaaga internet. Naku zino okujjanjaba kwafuuka kwa internet. Mugenda beeramu banks, mugenda beeramu office za governments ezimu, URA, mugenda beeramu akakiiko k'ebyokulonda, electoral commission. There are so many areas ezigenda obeeramu ne internet. Naye babagambye internet eyo egenda batesobola kukozesebwa ba mobile biki, naye mmwe abakolerayo kasita bakizuula nti muli mugikozesa bye bataagala, because emu ku nsonga lwaki bagamba bagenda kujjako internet, baagala okwewala bannayuganda okulangirira ebivudde mu kulonda, because kiga mu ssemateeka mbu akakiiko k'ebyokulonda kalina olangira results. Newankubadde ffe tubadde nga tugamba bino si bye byenkomeredde, naye nabe tebabyagala. Ssemateeka akirambika bulungi nnyo nti akakiiko nkasita bamala okulonda wewe bati essaawa zigwako 11 papa. From there akakiiko k'ebyokulonda kagenda twala 48 hours, essaawa 48. Within 48 hours kalina okuba nga kalangiriridde President wa Uganda dda. Kati amameme gabakuba emmese sima tebabanga bankimye. Ennaku zino newulira akawuka nga katambula, batugambye Luwira iti bamulidde oba yakoze ekikuluno. Bannaaye mwewala okwogera kalebule, naye temwogera kalebule. Yes, ffe twogera facts. Yes, ate nabagamba kasita mulaba mu suuti eno, nze nabagamba nze neetegekedde dda Uganda empya. Kimanyi mubadde mulwawo okundaba mu suuti zino, ndi mu kukola lihaaso, ngenda zigula, naye nga basebo ne bannyabo mutuwe ku ssente. Abantu kati bali ku mobile money badduka okugyayo ssente. But anyway, all in all, ladies and gentlemen, on a serious note, tugenda muzimu ku nnaku ezisinga okuba ez'akazigizigi mu ggwanga Uganda. Tugenda mu lunaku Munnayuganda mwogenda osalirawo embeera gy'ogenda obeeramu for the next 5 years. Tugenda mu lunaku Munnayuganda mwogenda okusalirawo ani agenda okufuga for the next 5 years. Akaluluko ka mugaso nnyo nga bw'okiwulira. Akaluluko kako, wabula ensalawo yo weeba embi tegenda kunyigiriza gwe wekka, wabula egenda nyigiriza omwana wa ssengaawo, omwana wa kkojjaawo, omwana wa mugandawo, bw'obanga olonze bubi. Kyensaba nga tebannajjako internet between now and Thursday, kozesa obudde buno olowooze nnyo nga bw'okiwulira. Tandika oweeyinga otunuulire omusajja azze mu byobufuzi emyaka 5 nga talina ssente, wabula n'akozesa akatono mwe abawi b'omusolo ke mumuwadde n'asobola ozimba ebitebe by'ekibiina ebisukka mu 3, n'asobola okukola by'akoze. Otunuulire n'omusajja abadde mu byobufuzi by'eggwanga lino ng'afuga eggwanga lino ng'afuna budget, afuna ssente, byakoze mu myaka 4. Biweeyinge olabe ani Munnayuganda ndaba. Nkusaba akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo. Gwe muvubuka munnanga ndaba. Kimanyi abasinga akasente mwakalidde. Yes, akasente kali because ezo ssente zammwe. Naye totunda bwongo bwo, kozesa obwongo bwo because omutwe gugwo. Wotuuka ku ballot, tikinge wali umbrella, ozinga akapapulako okateeke mu box, odde aside 20 meters nga ssemateeka walambika, tulinde basome obululu. Bamala okulangirira ku polling station yo, gwalina kunga app uploading asindika, gwalina biti chat connecting buli omu agenda beera kwali, teekako bluetooth yo
tandika sharinga jaguza byabaka maine essaawa 48 okulangirira gowa NRM ayagala olonda basi nawe kankwe ku magezi womala otikinge wali basi tip genda wansi wali ambulera obe wali ekisumuluzo tekawo X ne wansi bona batekeko X zingako oteke mu box tujja kweyanza nga luwedde nkoma wane eno ku mukutu guno either nga nyambadde suuti eno obanga nesibye ebipaapi ninga komando mubere bulungi mwera